Aya basi weekend wetwasobola okubatenga tugibalirako omuyimbi gwe bayita Qute Kaye yali ayina embeera etagenda bulungi nga bagamba nti azzeemu okugwa eddalu kati abasobodde okubaate bajja omuyambayambako omuyimbi gwe bayita Qute Kaye y'omu ku bali mu mbeera gye yali mu omukulu gwe bayita Qute Kaye agamba nti embeera Qute Kaye gy'alimu naye kyekyamuliko abantu ne bamulaba ng'omugu w'eddalu ne kumba ebiragalalagala okunywa enjaga kyali kimutuusizza ewabe. Kati omukulu ono ategeezezza nti Qute Kaye kyekimwetaagisa yeetaaga genda mu rehab asobole okuba ate ng'ayambibwako, naye wekinaba si kyekyo tuyinza okufiira omuyimbi w'eggwanga. Kati omuyimbi Qute Kaye ategeezezza nti ye okutandika okunywa enjaga okutandika okunywa enjaga obulamu bwasobola okuba ate nga bwakyuka. Atandise bw'ati ng'atunyumiza emboozi y'okunywa enjaga n'abayimbi abeemanyiza okuba ate nga munywa enjaga kubanga biyinza okukomekereza ate nga si birungi. Kyanaku nnyo naye nze bwe nkuwa example yange kuba sirina ya mulala bwe nja kugenda naye Qute Kaye nti nze 2007 nafulumiza Jinkese album eyo mpaka 2013 nali sikugwa n'omwenge nali sigunywa noyagala kungamba nti saayina vibe ng'ate ye time gye nasingira okusoaringa waggulu okumanyibwa ennyo era bwe natandika obikozesa ffenna tumanyi gye kyaggwera ne gye kyantwala. Kati vibe kyekiki tebabeera confused, tebamixinga slow death na vibe. Era manya nti ebiragalalagala biringa olubuto omukyala talukweka bw'amala oddufuna oba ayagala oba tayagala myezi 3 ena buli omu amala n'alulaba ne bagamba ali lubuto, ekitegeeza nze naawe ebiragala ebyo byolaba aba batandika skini greskani bijja amala bikakinge app. Jukira nze nammwe weetuli kyekizibu ky'obulamu nti era nga bimaze otandika okakinga app nabo ye mukulu we gwe bayita Qute Kaye yakwatibwako nga bba obutaala agamba ensonga zaali za kunywa njaga bangi bamulaba ng'omulalu naye akadde kano omukulu ono yatereera. Agamba nti omuyimbi gwe bayita Qute Kaye naye kimutawaanya kuba ate ng'ebiragalalagala. Agamba nti ensonga ya rehab yokka yeyinza okumuyamba. Obulwadde obwo babuyita addiction. Bw'ogivaako n'ogiddako mu lulimi lw'aba psychiatrist bagiyita relapse. Akati okuva ku njaga n'ogiddako bagiyita relapse kitegeeza nti osobola okuddamu okujjanjabwa. Kitegeeza nti lwakoze relapse nze n'oddamu nti kiwedde genda ofe oddamu. Bagamba it's part of recovery. Relapse is part of recovery. So ekikulu kyandibadde nti abali omuyambako bwe baba we bali bamukwate bamuzeebuza mu ddwaliro then bongere okubaako bye batereeza. Obulwadde buno bwa addiction okuva mu rehab oba okugenda mu rehab si ye treatment nti owonye nga bw'olwala omusujja nti ne bakuwa ekitanda ne bakuba empiso za chloroquine n'ovaayo ng'obuguwedde. Ye mukulu oyo gwe bayita Qute Kaye ababuulira ku mbeera nga bweri. Agamba nti obujjanjabi obuliwo akadde kano rehab yokka yinza okuyamba Qute Kaye. Abagamba batya obulwadde bweyongerayo olina osigala ng'ojjanjabwa after nga bamaze okujja mu rehab balina okuwa kye bayita after care plan. Kati bwe batagikuweeyo baba bakujjanjabyeko kitundu era bw'ovaayo n'ofuluma ebuli nga tewali after care plan most likely ogenda ku relapsing ojja kuddamu obulwadde bujja kukomawo. So kaakati Jami bayinza okuba bwe yavaayo tebategekawo after care plan ng'atuuka n'aba mu bbanga n'addayo. Kati nze ndowooza bw'aba yasobodde okurelapsinga Mukama n'akola ekyamagero ne bamufuna ne bamuzzaayo kati bategeke this time bw'avaayo wabeerewo after care plan. Yes, aleme kuddamu kurelapsinga. Kitegedde nti ebiragalalagala Qute Kaye bw'ategeeza era ategeeza n'agamba nti abagamba nti oba mpewo ze zimutawaanya Qute Kaye agamba naye baali bagamba nti mpewo zaali zimutawaanya naye kumbe enjaga yali emutawaanya. Ye agamba bw'ati obulwadde obwo addiction oba obw'ebiragalalagala bulwadde bwa mu mutwe era bw'otegendeza omuntu ayinza oba mistakinga n'agamba nti ogudde eddalu. Katugeze bwe wandabanga mu tawuni nga ntambula nyambadde sapato eya bbulu n'eya bbulaaka empale ngisibyemu omuguwa wano ngiwaniridde bwe nti ntambula wali ng'olowooza kiddala nga tolowooza nti Qute alabika yagwa eddalu oba bamuloga bakitegedde naye ng'obuzibu nina obulwadde buli mu mutwe oba bwe wandaba nga ntudde n'akatala k'emmotoka ng'omumanyi ondabye emyaka gy'ondabye tebagamba naye Qute bamuloga naye kati bw'ondaba okkiriza nti baali bandoga kubanga saagendako mu ssabo lyonna nagenda mu ddwaliro ne banzijanjaba nenvaayo nemba ne after care plan nakati nkyagiri okitegeera Jami
teri amuloga si mulwadde teri mpewo alina obulwadde bw'okumutwe kyangu nnyo bumistakinga okuba simanyi empewo naye ate bwe mugeza ne mwekonvinsinga nti eyo mpewo agenda kufa mubeera mu muwaddeyo ekyamagezi kumuddusa mu ddwaliro. Aya basi ye muyimbi Qute Kaye ye bw'awa endowooza ebwetyo agamba nti Jamaica kyetaaga mu rehab emyezi nga 6 wajja okuba ate nga atereera addemu okuyimba obulungi. Ekitono nnyo Jami yeetaaga okubeera mu ddwaliro okumala emyezi 6. Nze mu ddwaliro namalayo omwaka mulamba nagenda ku independence navaayo ku independence nga 9. Kaakati njoga Jami agenda malayo mwezi gumu oba myezi 2 era omuba mwonoona budde kuba kwoza na kwanika mu ttaka kwoza kwanika mu ttaka at least emyezi 6. Kitegedde ye muyimbi Jamaica omukulu gwe bayita Qute Kaye bw'ategeezezza agamba nti ensonga zonna nga bwe ziri nga akadde kano waliwo obutambi batandise okusumulula nga bulaga Jamaica likyanga akubwa ali mu mbeera mbi era oba ogobereddeko ku mitimbagano egy'enjawulo. Omunywanyi we Qute Kaye agamba temumusekerera kubanga ekyo ekintu si kirungi. Tebasekerera mulema ekyo kikoli mu bannange era mwenna abali okukwata obutambi bwa Jami ne mbufulumya ng'alina byakola nga mulwadde ali out of his senses muli bakolimire Katonda abalaba era mukikole nga mumanyi abagezi mu bijjeeyo nga bukyali. Fire yagamba atya today it's me tomorrow someone else. Bulwadde tebalonda bulonde nze saakira nengamba njagala mbulwale Jami tagamba nti ayagala alwale naye mulwadde. Naawe osobola okulwala bw'ataabe mwanawo oba mukwano gwo oba maamawo ne taatawo obwo bulwadde naye busobola omukwata kuba bulwadde era mbasaba mulekeraawo ekyo kye mukola. Minisita w'empisa wa ethics baako kyokolawo aba abantu bakwatibwe mulekeraawo okusekerera omulema. Kitegedde abayimbi bangi nnyo bali mu mbeera okusomoozebwa ebiragalagala abamu bavaayo abamu tebanavaayo. Tubaddeko ne producer gwe bayita Didi n'abadde mu kusomoozebwa okw'ebiragalagala. Abayimbi bangi nnyo abayimbi ab'obwana ab'obulenzi nenga Qute Kaye abagumya n'abagamba nti embeera oba bavudde mu rehab kye beetaaga kimu kyokka kudde eri mutonzi yekka. Okusookera ddala yeetaaga okubeera awali abantu abamwagala abamwagaliza nga tebagenda tandika kumujjukiza bye yakola byayita kumukonda eminga kumusalira musango kumubuulira bwagwe yakubwa nga bwe yavaako nga bwe yakola kino nga bwe yatwala kino nga bwe yakola kino. Okusooka ekyokubiri yeetaaga waavireyo abeere ng'ategekeddwa nga waliwo ebintu yeetaaga aveeyo nga waliwo byagenda okukola natagenda kutuula okwebaka. Ekyokubiri yeetaaga akyuse ekifo aleme kudda mu bantu be yalimu luli abaalinga bakubwa naye olutuuka ate batandike mugamba mwana bulikayo sooka kwata okanywemu. Yeetaaga akyuse ekifo abeereko mu bantu abalala. Ekyokubiri yeetaaga okumanya Katonda anoonye ku Katonda akkirize nti Katonda gyali alina amaanyi amusabe buli ku makya amugambe Katonda ne luno olukedde olunaku luno olutadde mu mikono gyo. Okusookera ddala I think byebyo ebisigadde